Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwe n'abafollowinga Fad TV gine mbebaza embagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale batumuleka bali mu ggwanga erya Oman, Saudi Arabia kw'ossa ne mu ggwanga erya Qatar. Ensonga z'omusumba Luzias Bugingo kw'ossa ne Pastor Robert Kayanja zikutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti Bugingo agamba nti Kayanja kw'ossa ne mukyala we Jessica Kayanja bamu ku abakoze ekyamaanyi okuba nti ne bamukyayisa abaana be kw'ossa ne famire ejjukira Jessica Kayanja kw'ossa ne Robert Kayanja bagamba nti bo tebajja kusuula hoteri kw'ossa n'abaana be era bo bagamba nti ne bajja kustandinga wamu naye bajja kwemiriramu bajja kubeera side y'emu naye era nti tebajja kubeera ku ludda lwe tebajja kumusuulawo. Bugingo ajjukira muwala we emikolo gisembedde gyaguno omwaka ogwa 2025 ndowooza mwezi gujja kuba gwa Septemba ndowooza gwe mwezi ogw'omwenda kubanga musooka nasooka kulya nga bagamba nti giyinza okuba mu gw'omunaana lwaka bagyongeddeyo. Bugingo tebamuwa kaadi Jessica Kayanja bamu ku abaweebwa kaadi bamu ku abo abaweebwa kaadi bamu ku abo abasooka okuba nga bafuna kaadi ez'emikolo egyo kakati ne munnange ewa Pastor Kayanja musajja wattu naye ali awo bw'atyo kuba Bugingo amugamba nti yandibadde akola ki yalibadde yeesonyiwa famire ye information etambula eraga nti nno Ssenyonga y'omu ku abakola ki abasala omugambo Robert Kayanja asigula famire ya Bugingo okusaana okubanga abaana be abamukyayisa wabula Ssenyonga abyegaanye Ssenyonga ne Bugingo kuva dda tebali makambogu Ssenyonga Bugingo enkolagana yasaanawo Robert Kayanja ye teyalina buzibu bwonna ku Bugingo wabula obuzibu bwe bwajja Bugingo kulabisa mukazi we tebalina buzibu bwonna Kayanja teyalina buzibu bwonna ku Bugingo naye Ssenyonga ye kuva dda ne Bugingo beetwalaganya manye ebisingo Pastor Bugingo amanyi okuba nga akuleetingawo entalo akuleetingawo conflicts wakati wa bapasita banne oluusi abamu nga tebamuliiko ndoza mwalaba kyali atageza kuba nga atandikawo wakati we ne Bugembe naye nga Bugembe ye tamuliiko kibategeeza nti Pastor Bugingo entalo zaagala era azitakola ki azitankula ku bbeeyi layisi ne Kayanja yagala okuba nga akola ki amuwa focus ye Kayanja yagamba nti ajja kuba adda ku ludda lwa Teddy oba kiki yagamba nti ajja kubeera ku ludda lwa Teddy era endiga zimusapootinga era nga okubanga akikaatiriza agamba nti tatya bituduma oba Bugingo akoze eki oba akoze ki oba yagamba nti alina kyakola kikyamu yagamba nti nothing is wrong agamba nti nothing is wrong okubanga nti akola ki ali ku side yani ya Teddy ne Ssenyonga abyegaanye agamba nti bannange nze Bugingo aneetikkira bwereere esina kyemmanyi kuba ebyatuukawo kubanga Bugingo ye kanyini yatandika ebintu ebyo nga asabaza mukyala we ku Kanani Katuuti live bapasa bangi bagamba nti Bugingo ageza kubanga aleeta kugamba frustration ze embeera ye okunyigirizibwa bene ebimuliko ayagala obisiba ku banne obisiba ku bapasita banne bagamba nti bannange tebijja kusoboka tujja kukkiriza kukola ki kubanga munnange otukola ki otuteekako embeera bapasita banne babigaanye bagamba nti munnange abaana ge wabwejjako omukyala ge wamwejjako n'abaana bennyini bakulu balaba ekyagenda mu maaso obula bamukyawa era Bugingo agamba nti Jessica Kayanja kw'ossa ne Robert ne Teddy be basindikiza muwala we okuba nti tamuyita ku mikolo nga tijjukira bali abawala bakulu balaba n'ebyaliwo ebyagenda mu maaso nga Pastor Bugingo alabisa mukyala life Katuuti wali ku Kanani baleke baawukane okumuswaza n'ebyawa ebyali bitetaka kubanga akola ki abyogera Katuuti jjukira n'abagamba nti social media etereka era bikyali bijja kuba emyaka n'emyaka takyalina njija nza kuba akola ki abijjawo
ebisinga bagamba nti omuntu olina okuba nga ovuga omumwago kubanga omumwago nzo okubeera kubanga oyogera ebyo batena kubanga oyogera otukesa ne wejisa nogaba lisingoba sabyogera ajike ekivudde mu katusa kizaayo ekitunga kivudde mu kama tusa kukizaayo n'oba ofootya ekiba kivudde mu kama batala kizaayo niwo okolotya ne bwokolotya kati bugingo ebe na abyejjusa ebyo byonna bina abyejjusa abaana bamukyawa abaana bamukoowa Ssenyonga yarabudde bugingo namugamba nti alekera kubanga amuteeka mu nsonga zaabwe kubanga yagamba tana kimu kyakola ki tana kimu kyamanyi ku nsonga ezo kubanga bugingo ne Ssenyonga bazenga beetwala kubaye bugingo alaganga nti Ssenyonga abakola wamu nani ne Kayanja nga sigasigwa si yasooso ono ne Bugembe yali amutandikiza bisesinga bugingo ng'akutandikiza tomuddiza weefule nga atamulaba era nga Bugembe yeefula nga atamulaba Emana amuvaako n'amwesonyiwa era amutandikiza kubanga amusojja ate nga baali bamukwano no munnange ate nga Bugembe sigamba nti n'ekyamu kye yali akoze yageza kubanga akulyetinga olutalo ayagala nnyo ebintu by'ettalo bugingo kakati ne munnange awo wetuli emikolo gisembere gyaguno omwaka egya muwala wa bugingo kaadi tebaamuwa Jessica yaweebwa kaadi kosana ne bapasita ab'enjawulo awala bapasita abo simanyi bapasita ki abaweebwa kaadi Bugembo bakwali ne bapasita balala simanyi bapasita ki abaweebwa kaadi ogenda ku mukolo gwa muwala wa bugingo naye nga bugingo ye omuwala yagamba taagala mulaba ku mukolo gwe kubanga ye omuwala agamba nti nabasinga be yawa kaadi bapasita bayagala baziko n'abantu babujja banava ku kyaki ya nnyina ne ku kyaki ya Robert Kayanja baana batawadde kaadi naye agamba nti bapasita bonna bayagala ku mukolo gwe yabawadde kaadi kibategeeza nti oba tubafunye kaadi ng'oli pasita oba bugingo baani tolinnya ku mukolo gwa mwana kuba bajja kuzzayo 10 bajja kuzzayo emisinde ayagala bwe yayita baatayita temugendayo akati naawe tutuuse bugingo yasobeddwa dda olw'ensonga nti omwana yamugya okutuuka kulinesa yekwasagamba nti Kayanja kusa ne Jessica bamuka bamukyayisa muwala we binaakomekerawa bino no bagita Fadi TV gimwongera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako bagamba nti ka comment section weekaliyawo so ntero baka mu comment section tosigala nga ofollowinga